NUP everywhere. Asante sana. Thank you very much. Wow. Akasana kanji basibone banyabo kwetonda okulwawe nnyo. Neze ng'omuntu mbadde nyumirwa. You see, I'm a very lucky man. When God blesses you with a very able team, you must really recognize that you're very lucky. On my side, I have my able comrades. Looking on the side and seeing Right Honorable Joe Senyoni. And on the other side is Rubongoya. Eno side olaba Nubiandi. Any side olaba Honorable Mwanga Chipumbi. Mwena nga bwe muli ate ne mwegattako na Lukola. Mulowooza siri very lucky. Nti byonna byonna ndibadde njogerako amazima matuufu babyogeddeko ne bwe mbasiibula busiibuzi. Ate naddala Honorable waffe omupya mumanyize Nalukola baba ayogera mwana tumba saagala alekeraawo kuba ebigamba byogera mpola naye amazima amatuufu ng'ensonga ogitegeera toyinza butagitegeera. So nzikiriza nange nga teddoboozi lyange ku bannange okuyozaayoza. Congratulations. I was supposed to start by saluting our election management team. Thank you for a job well done. Many times, many parties get misled, and it was one of my biggest fears. You heightened the trust that the party has in you as election management team. When you produced Honorable Nalukola as a candidate, many of us out there, not me in particular, but many people had questions. Naye bwe twagenda mu bantu questions ezo ne ziggwaawo zonna. Ate bwe twatuuse mu balonzi ate ne kibula omukombe. So we thank you very much. I want to congratulate the people of Kawempe North. This was not about Nalukola, it was not about NUP, it was about you, your voice. Congratulations, you stood firm. I thank you. Mwebali abantu be Kawempe twade sobola busobozi kulaba nsonga ne tukibalaga naye nga mmwe musobola okugimala era mwagemaze. Ladies and gentlemen, this is unprecedented. In the last 40 years of General 7, we've not seen a by-election like the one of Kawempe. The deployment of all weapons of war. Soldiers never been deployed. But even before that, the candidate was, his documents were stolen and his assistant abducted. But God had other plans. And then on nomination day, Bakuba Nalukola. Era kaperi yali anyonyole kuba je bamukubi mnaga nange mutuku nenda banga bakubi Nalukola. Little did they know that they were charging him. Kwa Nalukola yali tanna mayi anaddamu okulaba Nalukola nga si oli omukyenda ngono mulalamu. And he gave us a very good commander. Thank you very much for commanding this fight. NRM and the criminals that make up that group did not announce us because they wanted, no. But it is a member that bakala to announcing. Abasomba abantu okwetola Kampala yonna. In fact, okwetola Buganda yonna. Nga bagala kujustifyinga bubbi bwabwe. So twagenda ku polling station nga bo bazze kubba kalulu. Museveni n'afuna baminisita be
Mumanyi Museveni mu baminisita be asinga obusirugu asinga okwesiga. Tobola bayatindika bannabbanja n'aleeta Amisa Kabanda n'aleeta Babbala mu kuwabbo. N'omwana asinga okubeera n'empisa endi muffe tasobola kukola nabbanja Babbala mu Amisa Kabanda kyeyakola. Amisa Kabanda yajjanga yeesibye n'akakaya mukazi musiraamu ng'akola ebyobuseegu mu sawumu. Sewunya kotu mumanyi. Amisa Kabanda okay mumanyi etegeeraye nitwali mu sawumu for God's sake. Oye namba nya mumumanyi. But that is what Museveni did in an election. That shameless old man. Jakomo okukadiwa, Jakomo okugwamu ensonyi, Jakomo okukadiwa, Jakomo okubeera uncultured. Babuto wa myaka gy'ekitiibwa. Wakiri awe ofisi y'eggwanga ekitiibwa gye yawamba gy'alimu. Naye n'ebyo byonna abantu b'e Kawempe mwawangula. Mwebali nnyo mwebali ddala baganda bange. Mwebali. That is exactly what we were talking about. I want to congratulate you, Comrade Narukola. Once again, webali kuwangula. Tukoze bulungi nnyo. Webali tukiikirira bulungi. Thank you for putting up a good image for NUP, a good image for the Muslims, and a good image for the artists. Thank you. Banange baroya temusoka muwamba nnyo yasooka kuba waffe nga tannabeerawo. Nange nasooka kuba muyimbi nga sinnaba wammwe. So thank you very much, Comrade Narukola. And in this note, I want to salute all our comrades. I want to salute you, Deputy President. I want to salute you, our SG. SG mumwongereyo ku ngalo bannange. I want to salute the leaders in Kawempe. I want to salute you, Comrade Magara Umaru naye mumumpereyo ku ngalo bannange. Banaye mwebali nnyo mwebalirira mukozi omulimu. Baganda baffe ab'omu diaspora mwebali nnyo mwebalire ddala. Ba MPs basebo ne banyabo sente zonna ezaakola mu kampeyini eyo zakuŋŋaanyibwa abakulembeze ba MPs, ba mayors, ba speakers. Ne mutakoma kusonda busonzi sente naye ne mujja ne muyiwawo omubiri. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Kana akalulu kabadde n'ebyokuyiga bingi nnyo bye katulaze. Titusobola okukwatagana ne tulaga balabe baffe nti tukwatagana. Titusobola okubalaga talenti zemwina. Mwenna mugamali mumutegeera bulungi. Tumubongeremu. Akalulu kano kaalaga nti muli more coordinated ba foot soldiers. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nze nsaasira bano abasajja. Mumanyi kye tusobola okufuuka singa tujjako ezo uniform ezo. Zino uniform Museveni wandisanyusanyu ezikyakuumye bano abaana nga balina empisa. Zino uniform zezikyabakumye nga tebamayuuse. Tujje tubagambe baziggyemu olunaku lumu. Of course, Museveni ye talina nsonyi. Namulabye omusajja omukulu oyo bannange. Ng'akaludde amaaso bwe gagamba banzibye. NUP yaleese abayaaye ne bakuba abantu embuuko n'ogamba Katonda wange. Musajja mukulu alina abaana n'abazzukulu. Okay, tuyinza waliwo abaana b'ogamba nti oba oli ategere nga bw'ategera kuba tibona naye ebyo nabyo bwe bituli. Ladies and gentlemen, what did this show us? We did not just go for a by-election in Kawempe. And like Honorable Narukola said, he could win even without an election. We went there to launch protest force. Era bw'abadde akyalina okulonzalonza akalulu k'okwekalakasa twakalonkinze era ffe twasimbudde. Twabagamba protest vote kwe kalulu k'okwekalakasa nga tukola buli kintu mu mateeka. Naye twabagamba bajja tukuba emigo era emigo bagitukubye. Wamaalukaga si kyo.
bajja tusiba bajja nakututta ebyo natubisuubira naye waliwo kyetusuubira tekitayinamu kubuusabuusa wakati mu kusuubira bino byonna ebibi waliwo kyetusuubira nti tujja kuwangula ekyo tetukirinamu kubuusabuusa. If election is about the people, we are going to win like we won last time. The only difference now is that we walked away with our victory. So mu protest vote tugenda planninga tugenda kufuna kyobululu obululu bwabutuwadda era bajja kuddamu babutuwe naye wini yaffe tugijjayo tutya ekyo kyetukusalako enkoto ekyo kyetuliko ekyo tulina okubeerako paka blast. At least this election shows us that a people united and committed can surmount any challenge. Kasita tubanga twekutte ekitogi nga tumaliridde tusobola okuvunuka buli kusoomozebwa kwonna kwonna tujja kuvunuka tugenda kuwangula. Buli kimu bwe kyalayininga bulungi nnyo abantu twazaalibwa kuba buli kimu kyali alayindi bulungi taata wo waali ne maama wo waali n'obudde we buli nawe n'obeerawo. Kitegeeza nti saawa zino tayimu etufevalinga amazima gatufevalinga n'emyaka gitufevalinga kati Museveni ajje we yatasobola nagoba mbatanagikwata ajje byenjogerako byamazima simuvodde kubanga ge mazima. So we challenge him to a free and fair election. We know he's not going to give us a free and fair election. We want our victory under any circumstances. Tugenda bulijjo mu kooti nga tumanye kooti zikolera Museveni naye nabo bakimanyi nti Museveni is not the last president of Uganda. Obunyidde okusala ekooti enkulu n'esalawo nti abantu babulijjo tebalina kukyajingirwa mu kooti z'amagye tebaali kutukwatibwa kisaako kubanga omusango baali bagusirikidde emyaka yali pressure ate nga nabo bakimanyi nti nabo abantu bajja banona. Baganda bange temutya bano abantu bye bakola babimanyi ate abasinga abasajja bakulu. They know they are going to pay. They know. They also know they are not safe in that evil system. They are not safe. They've seen the story of Kazini. They've seen Mayombo. They've seen Lokech. They've seen Kasile Gwanga. They've seen all people. They know. Bamanyi besiwaza. Babadamulira bamanyi. Damulira kimanyi si asoso okutta abaana baabwe. Era naye amanyi nti after using him bajja musuula mu kasero bamanyi. So temutya mutambule nga mumanyi nti n'ababatulugunya nabo bamanyi era bw'oba okimugamba kimugambe ng'omutunde mu maaso omugambe gwe ne bw'onzitanze omwana wange n'omuzzukulu ajja kufiirako kuba tujja bafiirako mmwe. Ebameekenga kyogo omwoyo oguplantinga ne muntu omulala nti gwe ne baba bakumenye oba nga bakugjeewo abalala balina okigusa. This is not about me. Tell yourself this is not about me, this is about everyone. So mubeere solid, mubeere strong. Message njagala okuwa abo be bakozesa balina okumanya nti at the right time bagenda bisasulira bino byonna ate no generation ndala kuba byonna biri documented babeera batugereka ne bagamba tukolamu firimu tukolamu documentary mmwe batemu mmwe ejja kuvaayo nga ye evidence wali mu kooti. Everything is being documented. So profile kyonna kye baba bakoze tekikoma kuggwe. This is a seed that is planted already and is being watered by our sweat, by our tears, by our blood. Ensigo tasobola kufa. So tubabatiisa tisana omulundi n'ogumu. Tubaddawo tunyuma ne council nalukola nanzijukiza yali inspector general of government ow'Amin yatta ddungu. Inspector general of police ow'Amin yatta ddungu. Government yakyuka ne bamunonayo gye yali ne bamuwanika kalabba mmwe mujja kisafulira oba weetuli oba tetuliiwo bajja banoonya yonna gye muli. So do everything knowing you will personally be accountable. Birungi, you will be personally accountable. Wemohozi, you will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever.
It's only brainless people that don't understand it. You will be here, your children will be here, or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda or to put in mass of them. So, number one, we are not going to give up. This should teach you that you can jail us, you can kill us, you can rape our sisters, you can sodomize our brothers, you can do all manner of evil, but we will not stop. We will not. Njagala nsindikire namwe abaana ba ghetto bye bakozesa abasirusiru. Njagala bategeeza si mwe musoose fe ababasinga ku myaka tubadde bali esite. Tulabe bano abasajja tulabe bye bakozesa ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabe byafaayo. Kumanya agenda okubanda okusinga sobbi amalo bakozesa bagenda either basaanyaawo nga tebagala kuuma bujulizi oba bakozesa emmwe kennyini okubateekayo naye temuyiga. Ate ekyo tekimala mmwe sengawo maamawo taatawo ne famire yo tegenda kubeera nawa SFC oba wajjaki abakuuma buli nnaku. Ababakuuma be bantu ba bulijjo. Mulowooza abantu bemukolako ebikolobero bo bagenda bakola batya nga bafunye tayimu yaabwe. Nabagambye Kawempe zidroni neziki zonna akalulu olunaggwa bajja sibuka batambule bagende. Batambule bakyali yeeyo. Bakyali yeeyo. Wabadde omulebesa abadde atambula n'abaana abo abasirikale ngamba genda wali mu gete erikwata gondi ne gondi ne gondi. Genda wali bakyali yeeyo. How long are you going to be used like idiots? Tebabaagala. N'abaana amala okukozesa nga bekozesa si papa nga basuula eri naye temuyiga. N'olwensonga eyo abantu bemuwangaliramu bo bagenda bayigiriza essomo mwe bwemuba temuyiga. Abantu tebagenda kkiriza kutulugunyizibwa. Taba abadde wano n'ekyogerako ate nzikiriziganya naye. Ntwala obudde bungi nnyo ne bakulembeze bannange okukakanya bano abaana. Sometimes nembula n'ebigambo kuba akomawo bamumenye bamukoze eki bamukubye obubale kati okozesa bigambo ky'omukakanya. Ekiseera kigenda kutuuka bano abaana babanone mwe kigenda kutuuka bagenda balya ate abo bennyini ababeetoolodde babamanyi nga bwe mubamanyi. Mulina okutwala obudde ne munoonya oyo yaani abeerawa bo bamanyi kuba mwe mujja ssente zaabwe mwe mubabonyabonya mwe mubasiba. I want you to know that. Wama abantu b'e Kawempe mbadde njogera ku protest vote eno nti etulaze ntusobola banaye tetusobola tetusobola ekyabadde Kawempe nga bona amagye gonna n'agetinya n'agaawa bonna ababi ba Museveni babadde Kawempe bazeeyo bonna ng'obusima ebbumba. Kakati bwetubagabanyaamu abamu ne bagenda e Kawempe, abamu ne bagenda mu Kampala Centre, abalala ne bagenda e Makindi, abalala ne bagenda kyogamba bayinza otusobola nga uniform tuziddemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe eggaali. Muli constituency mula MP abakulembeze muzimbe eggaali nga za kuteekawo resistance ekimenya amateeka. Kyetwabakoze e Kawempe njagala tukibakole Makindye, tukibakole Ssaabagabo, tukibakole mu Central, tukibakole Busoga, tukibakole Mbale, tukibakole Gomba, tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka. Tukitandike kubanga bwe tulimu bya ddala. Njagala buli omu tumutendule, buli omu tumutendule, nze mundekere namukadde. Museveni akoye akaddiye njagala tumuwe stress oba pressure. Si atuzaala, si ffe tumuzaala. Tumubuze emirembe, tumumaleko emirembe. N'abo abatongole bonna ababeera nabo. N'ababeera eyo mw'eyo constituency n'abanja gye yesimba mutandikireewo okuzimba eggaali. N'ababeera ono mukazi waawo ono Miisa Kabanda omusaalo wano Kampala Central. Kati
mukyajinge abantu baffe bw'abadde n'okubuusabuusa okirabye ntukisobola twagala in every position abantu mbanyonyole abantu bakitegeere ate nammwe mwesoboleyo mwesimbeyo buli awali omugwagwa wa Museveni mwesimbeyo twagala kwera Museveni n'obukyafu bwe bwonna agende nabo. That is our mission. There is no other mission. Twatandikidde Kawempe twasimbudde sebo webale tuwa mukisa tugenda tambula na mukisa gogo tumaleyo tuwangule eggwanga lyonna sebo nga nkuyozayoza nzikiriza n'ebinyo ebigambo mbikugambe kanso nalokola. Number 1 twebaza Katonda okutuwa omukisa ogw'amaanyi nga bwesiza mu ggwe. Nze maama wange yangambanga ebigambo bino, yangambanga God can only do for you what he can do through you. Katonda ekyo kyasobola okukukolera kyekyo kyayisa mu ggwe. Era nenkulanga manyi buli kimu kyenjaga Katonda ntuuseeko akina nina okwetowaza Katonda nankozesa okuntuusaako byonna. Naye nasinkana abalasita balina ekigambo kyebagamba I and I. Nze ndi I nawe oli I, gwenze nze gwe. Ekitegeeza n'oli ali I nange ekitegeeza n'ekisima ky'oli kisobola okuba ekyange. Katonda ayinza okuyisa ekisima manyanga omukisa mu muntu omulanga gwange. So Katonda yakuyisizaamu omukisa gwaffe kuba naye yakirabe nti tuli bumu. Omukisa ogwo tugutwala era tugenda gwekika paka 2026 ate tuwangule. Naye njagala okusaba abantu b'Kawempe abo tubaswazanga. Nze ng'omuntu sirina kubuusabuusa, I have no doubt. Ng'ekibiina tebalina kubuusabuusa, otherwise tebandituddeyo ne beeyiwawo bonna. Nkakasa abantu b'Kawempe kati nabo tebalina kubuusabuusa kubanga nabo baavuddeyo ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka. Tetulina kubuusabuusa mu busobozi bwo na bumanyirivu bwo na bukenkufu bwo. Naye munnange era twali tubaddeko n'abantu abakenkufu oba bwe tulo twalowooza naye matu lwabayisaako akawo ka ssente wano mu bulabe ate nga baali bategeera ebiseera ebyo. Naye tetuli confident titujja kuswaza abantu b'Kawempe. Ate nammwe abantu b'Kawempe muyinza okuba temumanyi kye mwafunye. Nze bwe musajja mwomanyi ate n'ekibiina kye mumanyi mwafunye emaali waffe kati atutwala. Nkakasa ajja tukulembera bulungi politically. Let us do the work. Finally, basebo ne banyabo njagala okuweereza buno obubaka regime ya Museveni. General Museveni and your regime, you've tried so much to turn us into pieces. You've tried so much to provoke us. We are proud that we've resisted going the nasty way. While the NUP is a moral group, while the NUP is a non-violent group, we have said it many times that there will come a time when we can no longer hold on to the young people of Uganda who want to free themselves by any means necessary. Yes. So it is in your best interest to read the times and read them right. There are so many people that have shielded you from reality. They probably misinform you or you lie deliberately. But I'm here telling you on behalf of my great-grandparents and on behalf of my posterity, on behalf of those that are living and those that you've killed, that you cannot kill all of us. And you should know that our lives don't stop with us being alive. That's why you keep being shocked. There's yet another radical coming up.
You keep radicalizing us because we are products of your oppression. It is not too late for you to stop. It is not too late for you to change. We don't want to mess up this country, but this country will be messed if we continue being messed. We love our country. We want the best for our country. And I know you and your lieutenants are listening. We don't fear you. You have failed to break us. You will never break us. We are indigenous people, and we are talking to you as indigenous people. We have every right to belong here. We have every right to enjoy the laws of this country, and the laws of this country protect us and give us a right to politically participate. Don't try to test the times. You cannot stop this. It is not too late for you to do the right thing, for you to respect your age, for you to have a good legacy. So we say this to go on record. While we are non-violent, you are every day poking violence from unknown people. We only have a few of them under leadership, but there are so many young people in Uganda that want change, and they will get change with or without your clearance. Finally, we want to demand for the release of all our friends that have been arrested. Those that are missing, we want them, and we want them alive. We continue to demand for the freedom of our brothers, Machete, who is in prison, Sheriff Kalanzi, and many others. We want them, and we want them now. Irimu enabana Uganda, temulekerawo, temutya. Wana abantu betutya, batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Temubatya, kubanga bwe munaabatya, temulina kye mugenda kukyusa. Mulabe bwe bayisa bannammwe eno, buli omu bamuyisa bwe batyo. Ojja kulowooza nti kigenda kutuukako kansembeyo na bannamawulire bennyini. Tubeebaza omulimu gwe mukola. Tubasaasira, and we stand in solidarity with you. But every bad thing comes with something good, at least a lesson. Let me show you that no one is safe, not even you. Not even when they use you. Naye bana mawulire abamunga manyi nti bano bakolera lujimu. Naye nabo wembuya teyabataasizza, naye mbokubazi bakubi. So you're not safe. You're only safe in a free country. Unfortunately, bangi ogenda balaba bajja bayita oba bayite babosi baabwe bababuzebuze oba batiisetiise oba bawe ekyo gya mmiru basirike until another disaster happens. So do the right lunaku lwaleero. But before I conclude, I invited a friend of mine. His name is Kaito. Alex Kaito Mufumbiro. Anti Oli Alex Waiswa. Katono Alex Kaito. I mean Kato. I tease him. Sebo Science Okulaba. Nere logo Olimperekeze. Omuntu omukulu gwe nayagala okuyita bamuyita Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro, where are you? Ladies and gentlemen, this man is a noble man. He's a great man. Sebo twagala okwebaza Katonda olw'obulamu. Twebaza Katonda nti yatulonda n'atufuula mikwano gyo. Twebaza Katonda nti tulina olwaleero. Basebo ne bannyabo, today is wife's birthday. And Nalongo lwe yazaala ddabo. Twagadde okukozesa lunaku luno okubaagaliza amazaalibwa amalungi, okwebaza omulimu gw'okola, okwebaza Kato olw'okumiranga embooko. Sometimes embooko za Waiswa zigenda wa Kato. Mwebalire ddala. Twasabye Katonda akkirize tusaleko keeke ffenna abakutuufu bapinzire. Everybody let's rise.